bw'oba olina amagezi mu mutwe etteeka lino olyokya na mugundi mu muliro. Nabo bwe banga bagenda ku advisinga palamenti nti etteeka bannayuganda balyagadde, nabo bajja kuba basiru. Si kugamba nti mbavuma, kujjako nga baagala kuba basiru. So to that extent, this law is attacking the economics of Uganda. It is a very dangerous law. The moment it is passed and is signed by the president, you wait and see how the dollar will rise up against the shilling. It is going to affect us economically. Some people are focusing only on the politics, that, oh, we want to stop people power from receiving money from foreign agents. You are focusing on the politics, but the moment the law comes in place, it is going to affect the economics of Uganda. Even me, I will be now reluctant to pick money from my friends in London, say, for me to go and report to a minister. I go, after receiving money, I have to go and report to a minister that I have received this money. A minister who is in yellow, a minister who is partisan. That is absolutely very wrong. Yes, mawulire ge tulinawo, amasasi gakubiddwa, tiyagasi anyose, abantu babiri basimattuse, omu afiiriddewo, minisita wa General Museveni, ebigambo si birungi. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa AKTV, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda, omugezi emabega w'emizindalo, awandula bigambo Promax, maze okubeera nate nga nziguka tutanye tutemeteme ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso tiyagasa anyose, waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma, nga bwe nakutegeeza olunaku olw'ejjo nti abavubuka bangi munda mu ggwanga Uganda abakwatibwa ku misango egitaliimu nsa, ku misango emijweteke, bakusanze ne masiki ya NUP, bakusanze oyambadde t-shirt ya Kyagulanyi, bakusanze owaga people power our power, ne bakuyola ne bakuteeka mu kaduukulu. Kaakati no enkomekkerero kubeera kutulugunya, kubeera kubonyabonya, kubeera kukuteeka ku bibonerezo ebikakali, era okukkakkana omu ku abo abakwatibwa yamaze okubeera ng'afa. Nga bw'olaba mu katambi ogenda kulira emboozi, ogenda kutya, ogenda kunakuwala, owulire engeri abavubuka abato abandi badde abakulembeze b'enkya, oba be twandiyise Uganda ey'enkya, ate abasajja abakadde abakalattuse mu myaka abazeeyuse bwe batandise okubaddako nga babatirimbula, nga basinziira mu makomera gye baba basibiddwa, olwo Uganda ey'enkya egenda kusigaza baani? Kugambye nti abakadde abazeeyuse ate be batta emiti emito egyandiggumiza ekibira. Wabula nga amaziga n'okwazirana bikyagenda mu maaso n'okubeera nga biri eruzira, ate eby'omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi bitiisa, binakuwaza, byennyamiza, ebintu ebyongedde okubeera nga bijjamu kigoye weezinge, nga gavumenti ya Mwai Museveni nga bwe nakutegeezezaako olunaku olw'ejjo nti amawulire gaafulumyeyo nti ono baali bamuwa ddiiru n'agigaana. Kakati abasajja balayidde, bakombye kwerima, bamaliridde ng'ono bw'atakkiriza eddiiru emuweebwa. Mukwano gwange si waakulaba ku njuba, omusajja abasajja bamaliridde okubeera nga bamusiba. Ogenda kubiwulira nga nabyo bitiisa byennyamiza, okkirize era otegeere nti munda mu ggwanga Uganda abasajja bakuteekako emisango nga balina kye bakwagalamu oba okubeera nga bakujja ku mulamwa. Jjukira nti ne Alex Waiswa amawulire ge gamu gaafuluma nti ono baamutwalira ddiiru mu kaduukulu, musajja wattu gye yasamba era n'agigaana, n'abagamba nze ebyo siyinza kubeera nga mbyetabamu, era okukkakkana nga mukyala we bwe yafa, musajja wattu bagenda mu maaso n'okubeera nga bamunyigiriza ku kisenge n'okumulumya n'okutuuka okumugaana okuziika ku mukyala we, mbu kyali kibonerezo ekyamuteekebwako gavumenti ya Mwai Museveni okulaba nga alumizibwa, kubanga nabo yagaana okutuukiriza ebyo bye baali baagala. Kakati bino byonna nga biri bwe biti, eby'omusajja amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi okubeera emabega w'etteeka eryagala okuteeka ensi Uganda ku bunkenke, ensi Uganda ku mudumo gw'emmundu, kati naye lyongedde okubeera nga limulakira. Wuliriza, etteeka Yusufu Nsibambi lye yeereetedde n'aba NRM libula okubettira abasajja, etteeka liba li mu bulago, libafuukidde akayinja mu ngato, libafuukidde kye bawalula bukyanga balumaaluma nsubi. Kakati no ku mulundi guno abasajja balumya omululuuza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'ofundikira ng'oyambye muyambe. Kati abaleeta etteeka okunyigiriza Kyagulanyi ate ye yafuniddemu advantage nga n'ebitongole ebiva mu mawanga aga Bulaaya byavuddeyo dda n'ebiwandiiko eby'enjawulo nga biraga nti tebigenda kuddamu kukwata munwe gwa nnusu kubeera nga baguwa gavumenti ya Mwami Museveni. Kati okusattira, okukankana, okulya n'okukomba essuwaani, okubukuta mu State House, ebigambo byakaaye dda
etteeka abasajja libatambuza kannaginaji. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma wano owulirizaawo nnyo. Akatambi kateekeko ekigalo, kyeyali nga message eno buli munnayuganda yeetaaga okubeera ng'ategeera obubaka buli mu katambi k'olunaku olwaleero. Kugambye nti kateekeko ekigalo katambule nnyo. Kaakati okunoonyereza kumaze okubeera nga kukolebwa, era bwino amaze okubeera nga afuluma nga bwe tugenda okubeera nga tumukulaga ku mukutu guno olunaku olwaleero. Emyaka General Museveni gy'amaze mu buyinza egigenda mu 49 wuliriza, okuva mu mwaka ogwa 1986 paka olunaku olwaleero ng'afutubadde ku ggwanga Uganda, kigenda kwetaagisa ensi Uganda emyaka 200. Wuliriza okunoonyereza, omusajja amaze okubeera ng'aleeta bwino atiise yeewuunyisa ku ngeri abasajja gye babbyemu eggwanga Uganda, ku ngeri abasajja gye bakokose eggwanga Uganda, ku ngeri abasajja gye bakukumbye obugagga bw'ensi Uganda, ku ngeri abasajja gye beddiza ebibuga by'eggwanga Uganda byonna nga poloti ebizimbe byonna ebiri mu bibuga bino byabwe. Nkugambye nti abasajja, ensi yaffe abasajja abagyegabira dda, nga balubatu, nga batono ddala, nga kakundi katono. Nkugambye nti omusajja akugambye emyaka 200 Uganda okugikomyawo okugizza mu 1986 General Museveni bwe yagisanga, kitegeeza bwe yagikwata yagiteeka mu rivansi n'avuga nga adda kyennyuma okugiteeka mu drive okugizza mu 1986 we yagijja. Twetaaga emyaka 200 okunoonyereza. Ogenda kuwulira ebigambo otye, ogenda kuwulira engeri abasajja gye baleseemu eggwanga Uganda, ogenda kuwulira engeri abasajja gye bakyagenda mu maaso n'okunyagulula ensimbi y'omusolo, ensimbi y'abannayuganda, ebyobugagga eby'omu ttaka, nga bo tebeefiirayo era nga tebaagala kubeera nga bamanya. Gye tunaakoma okubeera nga twebase ensi Uganda, abasajja bagitwala bagimalawo. Kakati nga sinaakubeera nga ngenda wala ng'enkola yaffe, njagala nsooke nkuwa ebigambo bino mu butongole tusimbule. Akaleero akatambi, Minisita wa General Museveni agudde ku kyokya. Ebigambo si birungi. Nkugambye nti babiri basimattuse, omu afiiriddewo, amasasi ne tiyaggaasi nga bimaze okubeera nga binyooka. Lwaleero etteeka General Museveni lye yaleese limufuukidde akayinja mu ngatto, lyagala kubeera nga limwettira ne musajja we Yusufu Nsibambi. Nze akaleero kasimbulidde mu bigambo bino, sooka obiwulire olwo tulyoke ate tusumule mu butongole. Gwokimanyi nti Kyagulanyi omulimu gwagukoze, tetulina kye tumubanja. Obuvunaanyizibwa bwe bwonna ne bye twali tumusuubiramu byonna abikoze n'okusingawo bwe twali tumusuubira. Kyagulanyi yatuuka ku level nga buli munnayuganda yatuuka nakkiriza nti omusajja akoze omulimu gwe. Oba wa NRM oba ali mu gavumenti ngere we mudde ebbali akugamba. Manyi bo tebamuyita musajja, bamuyita akasajja. Bagamba akasajja nno baaba kakoze, akasajja katulazeeko, akasajja tetulina kye tukabanja ng'eggwanga, akasajja kabikoze. Abe NRM bennyini nabo bakimanyi Kyagulanyi akoze paati, azanye paati. Kubanga bangi mu bo tebandisobodde na kulya ku ssente ze balya leero mu gavumenti senga Kyagulanyi teyajja n'anyenye emmeeza eyaliko ebyokunywa ng'ekigendererwa ayagala ebyokunywa ebyo bigabanibwe buli muntu, buli omu afuna omukisa ogubinywako, so si bano abali ku mmeeza bokka. Essaawa eno mu Uganda tewakyali kyama. Omanyi lwaki tewakyali kyama? Kitya n'ebintu ebigenda okukolebwa mu bisenge bya State House tujja kubimanya. Kyova olaba nti era tubimanya. Oba oliawo nga Lumbu yataddeyo eddoboozi waliwo amuwadde information. Lwaki buli munnayuganda wonna waali Kyagulanyi yamuzuukusa n'amulaga eggwanga lyo likukwatako, baako kyokola. Oba oweereza mu gavumenti naye ng'olaba ekintu ekisobola ottaasa eggwanga lyo oba information gy'olowooza nti yamugasa eri bannayuganda gite. Yes, awo wennyini mukwano gwange kankulamuseeko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya munnayuganda omugezi emabega w'emizindalo kawandwa ebigambo Promax. Nze ndiwo okubeera nga tutematema ensonga. Bwe Nikolayo ogugwo gwakubeera nga ate otambuza butambi buli wamu okulaba nga bannayuganda bafuna obubaka ate otubateerayo ku AKTV. Kakati mukwano gwange, President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yajja ne yeetaba mu by'obukulembeze obw'eggwanga Uganda teyali mwavu, era ono yali tanoonya ssente, era ono yali ayagala buli munnayuganda asobole okubeera ng'ayisibwa nga munnayuganda, awulire nti munnayuganda ekiyitibwa common good, nti mu malwaliro eddagala libeereyo, enguudo zikolebwe, nga munnayuganda takyafa ku luguudo nti akubye kinnya, nga munnayuganda bw'akanika emmotoka ye n'agiteekamu essente, ekyamazima ssente zibeeramu paka lwakola ssente ezo ne zivayo ng'emmotoka ye tefudde lwakunkumuka binnya. Amasomero gateekebwewo, primary
ne secondary eziyitibwa nti za gavumenti zibeere nga zisomesa n'abo abaana bagamba nti bakungu ba gavumenti nga bwe kiri mu mawanga amalala. Tulabe nga education system eri ku level y'emu. Ebyo byonna omusajja bye yali afaako n'avaayo n'azuukusa buli Munnayuganda n'amukumira ettaala n'amulaga kyalina okubeera ng'akola ng'omuntu. Kati olunaku olwaleero waliwo bwino afulumye alaga emyaka 40 abasajja gye bakenudde, abasajja gye babbye, abasajja gye banyaguludde ensi Uganda, nga Bannayuganda twetuddeko, nga Bannayuganda tulicye. Era nga kino kigenda mu maaso singa tunaasigala nga tuli we tuli, nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ogugwa omulimu agukoze ogw'okutuzuukusa, agukoze ogw'okutulaga ekkubo, agukoze ogw'okutulaga butya bwe tuyinza okubeera nga tuyimukamu okulwana nga tetukozesezza violence n'akatono okulaba ng'ensi yaffe esobola okubeera ng'eva mu muguwa ne mu bulyake ne mu bukenuzi. Abasajja bano bwe bagitaddemu okumala emyaka 40 oba emyaka n'ebisiibo gye bamaze mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kati njagala osooka owuliriza ebigambo bino. Ate nno kyewuunyisa nti omusajja ayogedde ebigambo bino oba yayogera ebigambo bino wa Piero Yu lukulwe, era nga mu ba Piero Yu abo bagamba nti be bagenda okutwala eggwanga lino mu maaso era be baagala okwegwanyiza obuyinza nga pulezidenti waabwe ye General Moses Kainerugaba musajja akwata kya 10. Kati ono omusajja avaayo n'ayogera ebigambo bino nga tebannaakubeera nga bamuteeka mugaati mu kamwa. Njagala olabe enjawulo ya Kyagulanyi n'abasajja nga bano nti ye ebbanga lyonna abaddewo nga bamusuubiza omusimbi omuyitirivu, abaddewo ng'asobola okukwata ssente ezitamanyikiddwa na muntu muwendo, naye nga yazigaana n'asigala ng'ali ku mulamwa. Naye ate abantu nga bano bwe balyako katono ekyamazima beefuulira ensi. Ebigambo nga bino singa byali tebyakwatibwa ku butambi, singa byali tebyaterekerwa, abasinga obungi ababadde temunnagoberera nsonga za ggwanga Uganda temwandibitegedde. Kati keekadde nga muzuukuse nga mumanyi ekigenda mu maaso, naffe tubongere ebigambo bino mubiwulire ate mubirabe, mwongere okukakasa ebigambo byetuze nga tubagamba nti abasajja ensi Uganda baagala kugifuula yaabwe, baagala kugifuula property yaabwe, ng'ebibuga byonna, ebizimbe byonna ebiri mu bibuga byolaba Kampala, Mbarara, Iganga, Masaka, ebizimbe byabwe nga Munnayuganda omuntu wa bulijjo tebakukkiriza yadde okweera ng'osemberera, yadde okweera ng'okola ensimbi zikubeereko mu nsawo. Kyova olaba nga ebikajjo baabijja ku Basoga, Abaganda baabajjeko emmwanyi, Abanyankole baabajjako amata, baabajjako ente zaabwe. Kaakati n'abasajja buli kimu ne bakyezza ng'abantu nga buli kabugagga bakeeyagaliza nga n'ebyobugagga eby'omu ttaka abasajja baabifuula byabwe. Mu bajeti y'eggwanga Uganda toli binoonyamu n'obirabamu. Njagala owulira ebigambo bino dani bwe tuva mu bwino ono emyaka 2 Uganda okutuuka mu 1986 tugivaamu tulyoke twolekere ewa minisita n'amasasi agavuze abakwata mundu. Kakati no ne tiyaggaasi ebigambo bitiisa, omu afiiriddewo ate nga 2 basimattuse. Mwesinga mumanyi abasajja be babbye eggwanga lino, bano abajjanga abanonozi beenunula babbye eggwanga beyond repair. Eddagala lirimu, temulowoozaayo mu akalulu kagenda kununula Uganda, muveeyo twerwaneko. It's now or never. Mwenna Bannayuganda mwimuke, kino kakibabulira. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba, lwa Bobi Wine, lwa Peter Kizza Besigye, mbasekeredde. Dana Gabbi, these vampires have successfully looted this country. For the last 34 years, there's nothing tangible they can show apart from looting this country. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula Bannayuganda. Gana Gabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising. Mwenna Bannayuganda mwimuke. Abasajja bajooga bano tekakubulira babbye buli sente eri mu ggwanga. Nkedde ku makya nva ku working out. That's what I do first thing in the morning. Mba ninga off stress yaba nababbi. Mukozese every tool gye muyina okwerwanako. Eno Uganda gye tulwanirira si ya Besigye, si ya Bobi Wine, si ya Mao, si ya muntu, fena yaffe. Mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo. Mugeza amagulu gonna, mugeza obubina mulinganga enjovu. Olwa sente ze mufunye mwayina ki? Before 1986 mwayina ki? Mwayina ki? Mwali baavu balunkusse abawedde emirimu, mwayina ki? Mutulage kye mwayina before 1986. Temwagenda mu nsiko kununula ggwanga, mwagenda kubba era mulibbye.
but I can assure you buli muntu aparticipates mu kubba eggwanga lino mujja kisasulira one day. We cannot allow this country to be administered by a few vampires who run in this country now. Mobia buli wantu, mobia mu UN, mobia mu URA, mobia mu UNRA, mobia mu Ministry of Finance, mobia mu KCC, mobia mu Sibabiyejo, buli wa mu babu bi, temwina kyamukolera abantu. Emyaka 34 mu buyinza. Mwavuwaza abantu to the extent mubawo obuwunga, lwaki mumpa obuwunga, lwaki mwe munsalawo kyendya. Yesu agenda kudda ku nsi. Muchalimba abantu mumagulira enkumbi zine z'omugongo 34 years in power 21st century abantu bakyalimisha obukumbi mwalina monopoly nga UBC bwe batayogedde kintu teri akimanya New Vision bwe batewandise muntu teri akimanya kati buli muntu nsinzira wano wendi n'enkasuku ensi yonna neewulira mutenkudde bannayuganda njagala mbabulire but I can assure you buli muntu yeetabye mu kubba eggwanga lino tumumanyi mubye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubye eggwanga lino buli lusozi lwonna muluzimbyeko mwe bantu mwe abandaba oba oli wa FDC oba oli wa People Power oba oli wa DP oba oli wa NT oba nawe oli wa NRM kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye boonoonye for the last 34 years ate ne bwe atutta bajja kuwolera eggwanga ekyo kankibabulire obwo obumundu bwe mutambula nabo mu bumotoka obwo n'obwo bugombe matula n'enseka n'okuseka mubye eggwanga abaali abaddugavu kati mweliweeru mulina obubina mulinganga enjovu n'ebitumbwe byenkana emigugo nsi yawo abantu gye bafudde babaddiikuula but I can tell you we are not giving up in this country nedda basajja mmwe mutujoze nnyo. Okay, kakati ekyokuzaako ki ng'owulidde ebigambo ebyo ekyokukolebwa ki ng'olabye omusajja ayogera ebigambo bino. Jukira nti ono ye musajja ali mu PLU era ye musajja alumiriza abasajja bano okubeera nga bajja ne beenunula ensi Uganda baginyaguludde bagibbye bagimazeewo ng'olunaku olwaleero bino ebigambo tasobola kubeera nga abyogera kubanga naye baamusembeza oba oliawo n'atuulako wansi mu mmeeza eyo gyaliirako obukunkumuku abasajja bano obubagwako nga balya ku mugaati gwabwe. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitemu nakugambye nti enjawulo ye weeri kwe kubeera nga ye yalemerawo okubeera nga ate yagaana okubeera nga ava ku kituufu kye yatandikirako. Yadde nga omusajja ng'ono yayogera ebigambo bino kirungi nnyo biwulidde era obitegedde ate era nga bye biriwo yadde nga ye yakyuka bangi ku bannayuganda ekyamazima abatudde oba abagudde mu katego k'abasajja bano ne bakyuka ne batandika okubeera nga boogeza ebirimi ate ng'ensonga baali bazimanyi era nga bazoogera nga bwe ziri ng'omusajja Gashumba. Kakati nno olutuukidde olunaku olwaleero ng'ebigenda mu maaso ku Honorable Muwanga Kivumbi ow'e-Butambala bye bimu by'ebigambo omusajja ono Frank Gashumba byavaayo n'akulaga nti yayogeranga amazima yayimiriranga n'abantu n'ayogera ekituufu nga bwe kiri ate bwakeera ku makya ebigambo ne bikyuka ng'abasajja bamuwadde eddiiru enkambwe oba oliawo okumuwa ku ssente okumuwa ku mmotoka avuge oba oliawo n'okumusuubiza obulamu obusinga ku obwo bwe yalimu. Kakati nno Muwanga Kivumbi ye akugamba sigenda kubeera nga nva mu bannayuganda sigenda kubeera nga ndya lukwe mu bantu bange nze nnyimirira ku kigambo kyange eddiini gye nsinza eŋŋamba kubeera y'amazima na bwenkanya era alibeera ow'eddembe. Kakati nno yoyo omuntu aliremera ku mazima era aliyogera amazima. Bw'olaba ekikyamu oba tosobola kukiggyawo kyogereko wali osobola kukyogerako waakiri kitamwe Muwanga Kivumbi ng'akyagaanye ebiva mu kkooti mukwano gwange bitiisa byennyamiza njagala obirabe okkirize nti omusajja Muwanga Kivumbi bw'abanga akyagaanye eddiiru abasajja gye bamuwa okukyuka ayogera ebigambo nga Gashumba bayogera olunaku olwaleero ekyamazima ye musajja asobola oba ye musajja asaana okubeera nga asabirwa essaala buli lw'ofukamira ewuwo ng'okutta esapule buli lw'ofukamira ewuwo ng'oli ku musaala buli lw'ogenda ewuwo mu overnight omusajja Muwanga Kivumbi muteeke mu ssaala kubanga y'omu kwabo abaagala obeere bulungi y'omu kwabo abaagala omwana wo ne famire yo n'omuzzukulu wo babeere mu Uganda ey'amata n'omubisi gw'enjuki ate Uganda ey'omwenkanonkano. Kugambye nti ne Frank Gashumba ebigambo ebyo bwe yabyogerera yali tannaba kubeera ng'aweebwa ddiiru naye ddiiru nnyingi ezizze nga ziweebwa abakulu ezizze nga ziweebwa abantu mu gavumenti ya Mwai Museveni. Enkya ne mulaba nti omusajja abadde ayogera ebitegeera omusajja abadde ayimirira n'abantu Profesa Mulamba Yusufu Nsibambi ng'ayogeza birimi ng'ayogera ebitakwatagana ng'omusajja alinga eyayita Ttembo. Kati njagala owulirize ekiri ku Muwanga Kivumbi ng'ogenda okumusabira ate mukwano gwange bwe tukivaamu olwo tugende ewa Futu Soja eyafudde okutulugunyizibwa okubonyaabonyezebwa okwabadde mu kkomera mukwano gwange
musajja watu teyalutonze. Minisita wa General Museveni kugambye nti si birungi amasasi ganyose babiri basimatuse omu afudde ebigambo tuli bakweranga nabyo ate tubituukamu. Sooka owulire ebya Muwanga Kivumbi ate nkomewo. Omusango gutandise okuwulirwa nga wadde walina okubaawo ensala ku bintu ebyenjawulo oludda olwawabirwa bye lwali lwasaba ekitasobose ekyewuunyisizza kkooti ya muwabi wa gavumenti Salama Nabosa okutegeeza nga batalina fayiro y'abasibe mu kubanga baagiyise e Kampala okwongera okugyekebejja. Ono ayongeddeko nti abamu ku basibe n'ab'enganda zaabwe be basabye omuwabi wa gavumenti nga baagala okutereeza mu fayiro zaabwe. Kyokka abasibe okubadde Nicholas Walakira ne Kevin Kayanja bakalidde muwabi wa gavumenti ne bategeeza nga byabadde ayogere batabimanyiiko era bo tebalina kye baali basabye muwabi wa gavumenti kubako kyayongera mu fayiro yaabwe era kino kiwuniikiriza nnyo omulamuzi Ssejjemba n'abalala abadde mu kkooti. Guno omulundi guweze gwa 7 nga Muwanga Kivumbi ne banna 23 baleetebwa mu kkooti e Butambala okwongera okubasomera emisango egy'obuvunaanibwa n'okwamanyisa okunoonyeza kwa gavumenti we kutuuse. Muwanga Kivumbi ne banne kigambibwa nti baakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Gatonnya nga baali bavunaanibwa gwa butujju ng'omulamuzi Deogratius Ssejjemba akulira kkooti y'e Butambala yawulira omusango ogwo. Omuwabi wa gavumenti yategeeza nti bano byenyigira mu bikolwa omwali okulumba akakiiko k'ebyokulonda e Butambala, okuziba oluguudo oluva e Gombe okudda e Butambala n'ogezaako okulomba kkooti ekibibi ekyaviirako abantu 7 okufa n'emmotoka 7 okwonoonebwa. Wabula omulamuzi alagidde omuwabi wa gavumenti okuleeta obujulizi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja awatali kulemererwa. Accordingly, there is a status on the president that is Mrs. Salama Nabosa is allowed a period of 2 weeks from today to present the papers for committee of the accused person. So the matter is adjourned to the 12th of May to be further remanded. Oluvannyuma lwa kkooti bapulidde b'abasibe boogeddeko ne bannamawulire. Tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeze ebbaluwa gye bawandiise ebuzi. Ekigenda mu maaso kirabibwa n'ayonka nti tebalina bujulizi, tebalina bajulizi. Era twebaza omulamuzi at least yafulumizaayo ku order ebaga nti abawadde weeks 2 baleete obujulizi bakuteeke ku fayiro tugende mu high court omusango gwozesebwe. Omusango gw'okubiri okuvunaanibwa Muwanga nga mutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki ate tetumusibya tewali musango mulala gwonna. Okay, kakati ebigambo ebiva e Butambala mu kkooti ewa Muwanga Kivumbi MP kakati no si birungi ng'abasajja emirundi 7 mirambirira batuuka mu kkooti ne beetunulako, batuuka mu kkooti ne batunula mpwangali ng'embwa ezisudde ebyuma mukwano gwange nga tebalina yadde obujulizi obulema obulumiko omusajja ono ku misango gye bamuggulako egy'obutujju. Kaakati nno bano batandise n'okwera ng'ate bawaayiriza abasibe oba abawabwabirwa nti fayiro be baagitandise okwera nga bagibulankanya n'okugibuzaabuza. Jjukira nti kkooti zino zonna tuzze nga tuzirabanga emisango zino bagikandaaliriza okutuusa omuntu lwe yeetamwa, okutuusa omuntu lwabeera nga aggwamu essuubi n'okubeera nga bakandaaliriza emisango gyabwe okugiwuliriza okuwasalira ng'ate eri bwe bayisaawo ddiiru zaabwe bwe babatuukirira mu kyama. Kola bw'oti omusango guggwe, kola bw'oti omusango guggwe, weerowooze tukuwaddeyo wiiki emu togenda kuva wano. Jjukira nti kasita walaba abasajja bali baakuteesa property master, abasajja abateesi ba gavumenti ya Museveni okuli Mathias Mpuga Nsamba, Sseggona Akali Amaggwa, omusajja Asumani Basaalirwa, Babedi Bwanika akakundi kaabwako nga bagenze mu kkomera ewa Muhammad Muwanga Kivumbi be baali abasajja abalabika abaali batutte etterekero oba ddiiru eyali ewebwa Muwanga Kivumbi okubeera nga avaayo alumirize President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'ekibiina kya NUP ku bikolobero ku bikyamu nti ebyali bipangiddwa
mu kalulu ako akakuibwa nga nakuza mwezi 15 okulaba nti gavumenti ya Mwami Museveni mbunga bagirivula era nga ono wali wagenda okwera nga bava emanduso okwera nga ekibiina kya NUP kizingibwako nga pizza basobole okwera nga ate bakiwanduukulula n'okukina emingako nti kya butujju kyova olya nga General Museveni yakugamba ti mu NUP mulimu abatujju mu NUP mulimu abaagala okuyeekera gavumenti. Kaakati bino byonna byali bipange gwali mupango nga bakkirizisa Mwanga Kivumbi n'alumiriza NUP n'alumiriza President Kyagulanyi kitegeeza nti ate President bw'abanga muyeekera bw'abanga mutujju ekibiina automatically kibeera kya butujju era okukkakana ekibiina kyali kyakugibwawo nejja buli kati Mwanga Kivumbi kiyagaana okubeera nga akkiriza era n'okukola n'okubeera nga yeetekako ekikolimo ekyo ekigenda okubeera nga tekimwambala emirembe n'emirembe. Kaakati no musajja wattu abasajja batandise okubeera nga bongezayo fayiro okubuzaabuza n'okuleetera kooti ate mukwano gwange okulabikira nti ddala ekolera state eya General Museveni. Weeks 2 zokka ze tulinze tulabe ddala kooti erina amaanyi agagoba omusango guno ng'abasajja obujulizi tebabuyina, kubanga obujulizi abasajja babuwammanta tebabulaba, tebalina we basinziira kuleeta bujulizi bulumika Mwanga Kivumbi ng'ensi eraba nga n'omusanga abantu bagugoberera misanattuku nga tebakooye ate era nga tebalekeddaawo kubeera nga bagugoberera. Mwanga Kivumbi twongera kubeera nga tumusabira n'obugumiikiriza n'obugumu bwaliko nga pulezidenti wa NUP mu Buganda nga vice president wa NUP asobole okubeera nga ate akwatiraawo n'okunywera kadde budde obusibe bugwa abasajja beekwata ku bisubi abasajja bagenda. Kati nno bino byonna nga biri bwe biti njagala nkutegeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni okunoonya kyonna ekisoboka okukola buli kyekola erabe nga NUP eva ku maapu y'ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda kyesinga okubeera nga erowoozaako era kyesinga okubeera nga ekola essaawa zino n'okuleeta etteeka kipayopayo eribafuukidde akayinja mu ngatto etteeka eribalakidde bino byonna babireese nga babireeta kubeera nga batagetinze NUP. Njagala wano we tulaga owulirizeewo nnyo mugambe nti Mwanga Kivumbi yali aparedingiddwa okulaba nga alumiriza ekibiina kya NUP okubeera ekitu ekyabatujju n'ekyabayeekera okulaba nga bakijjawo ekyo ne kigaana. Bwe balaba nga kigaanye baleese Yusufu Nsibambi n'etteeka lye nga ajja yenna aweekeera okulaba nga etteeka lino lisibya NUP enteegateega obutaddamu kufuna munwe gwa nnusu kuva bweru wa ggwanga. Kaakati we tulaga nga Yusufu Nsibambi bamala dde okubeera nga bakola amateeka gaabwe nga tebalowoozezza. Kaakati n'ebigambo ate bibakyukidde ebintu bikaaye nga ne gavumenti ya Mwami Museveni nayo eri mu kattu. Profesa Kakensa owa economics munda mu ggwanga Uganda avuddeyo n'annyonnyola n'abagamba lino etteeka lisaana kubeera nga lyokebwa lisaana n'eyalireese yennyini oba ateekebwe ku kalabba oba ateekebwe mu muguwa oba akuibwe embooko ku lubuto. Yusufu Nsibambi ne banne bwe bali emabega w'etteeka lino ekyamazima bye baakola baali tebamaze kubeera nga babala. Njagala owuliriza Profesa engeri gy'annyonnyodde akakiiko akali mu kkuba ttooki mu tteeka lino. Njagala owulirize Kakensa mu economics engeri gy'atadde abasajja ku lubaawo n'abasomesa etteeka lino n'eyalikola Yusufu Nsibambi ekyamazima ebigambo ne bimuggwako etteeka ligenda kumwettira. General Museveni etteeka limulakidde Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali wali waggulu aseka mu kasonda agamba abasajja babadde beetaddemu omuguwa era nga ye ali mu kunyolwa ali mu kulumwa agamba singa etteeka lino liyise gavumenti ya Mwami Museveni n'ekifuuwa ng'ekizza munda. Njagala owulirize ebigambo ebiri ku tteeka erireetebwa abasajja abagamba nti bayivu erireeteddwa abasajja be tubadde twesiga ebbanga lyonna nti babaddewo ng'aba opposition nga balwanirira muntu wa wansi. Bwe tubivaamu ebigambo bino tugenda butereevu mu masasi agavuze nga ne minisita wa General Museveni ebigambo si birungi. Bank of Uganda gavana mumumanyi gavana wa Bank of Uganda yavuddeyo n'ategeeza ku lwa Bank of Uganda wakanyiza ekiriwo banka wa gavana wa Bank of Uganda agenze maaso n'okuba nti awakanyiza awakanyiza bamuyita Ating Ego ye gavana owa banka enkulu y'eggwanga ategeezezza nti etteeka lino ligenda kuba lya bulabe era ebyenfuna by'eggwanga ligenda kuleka Uganda nga reserves temuli ssente era n'agamba nti ebitavu bigenda kkalira era n'agamba nti eggwanga eritalina bitavu teriba sovereign liba teryetengeredde toyina reserves toyinza kuba sovereign nga toyina reserves. Era agambye
banka enkulu y'eggwanga nga bayita mu governor nti etteeka lino ligenda kutaataaganya balance of payments mu banka y'eggwanga kanti terigenda kukola. Bannaddiini ababuuziddwa ku tteeka lino okuva ku njuyi eziwerako oba okuva mu nzikiriza eziwerako abasinga bagambye terigenda kukola nedda. Ne bwe liba liyisiddwa likolebwemu ennongoosereza. Bannaddiini bano bagamba nti wabaddewo ne ssente ezigenda maaso n'okuyisibwa mu bitongole eby'eddiini nga biyambako ate mu kulaakulanya eggwanga. Ezo zonna zijja kubaako akabuuza. Position ya bannaddiini eri nti terigenda kukola. Position ya Bank of Uganda eri nti terijja kukola. Ministry ya Finance egamba kijja kukola tulumbe liyite naye gagenda kuba galinnya. Mu kwogera kwabadde ku Annual Oil and Gas Convention yatudde ku Speaker oti wali Munyonyo, Minister ow'ensonga z'amasannyalaze n'ebyobugagga ebyensibo Ruth Nankabirwa yategeezezza nti basuubira ekigenda okulinnyisa amafuta. Yes, basuubira ekigenda okuba nikirinyisa amafuta akatale k'ensi yonna. Bagamba nti global markets forces not domestic supply constraints ekigenda okulinnyisa amafuta nti biri eri katale ka nsi yonna. Bwatyo bwagamba katale ka nsi yonna we wagenda okuva obuzibu amafuta gagenda kuba galinnya lwa katale ka nsi yonna nti obuzibu buli eri si Uganda, era nti mwezi ogwokutaano amafuta gasuubiddwa okuba nti gagenda kulinnya okwetoloola ensi yonna. Nolwekyo bannayuganda babagambye nti mweteeketeeke amafuta gagenda okuba nti galinnya. Nataddeko Pal FM natekulera omuntu wa bulijjo ogenda kukkiriza tutuuke ku tteeka era the sovereignty bill, sovereignty protection bill nga weetuuse abantu bakyagenda maaso n'okukozesa bomishonizi zaabwe. Dirimu okugira abantu butamala gasindika ssente wano. Kitegeeza nti likwata nnyo ku ssente etteeka lino liri nnyo ku ssente naddala eziva ebweru w'eggwanga. Now, Ministry eya Finance eba ya byansimbi kitegeeza nti ekwatibwako butereevu etteeka lino. Yo evudde n'egenda maaso n'okulabika nti ewagidde. Yes, Ministry ya Finance egenze maaso n'okulabika nti ewagidde n'egamba nti ffe tetulina buzibu. Minister ow'ensonga za Finance Amos Lugoloobi ategeezezza nti eno protection of sovereignty bill 2026 egenda nti kwongera kyayise national control by regulating foreign influence and aligning external financing with Uganda's development priorities. Nti egenda kwongera okulaba nti baregulatinga influence y'ebweru mu ggwanga n'okulaba nga bateeka mu line external financing nga batunuulidde ebiruubirwa bya Uganda mu kwekulaakulanya. Kitegeeza nti Ministry eya Finance yo emaze okuba nti ekwonamu stampu egamba kiryoke. Ejo Bank of Uganda yavudde netegeeza negamba nti yabadde banka y'ensi yonna yo yalabudde negamba nti tekijja kukola etteeka lijja kukosa Uganda mu ngeri emu endala. Ministry ya Finance yewagidde egamba nti nedda etteeka ligenda kuyambako. Kakati Bank of Uganda yennyini, Bank of Uganda Governor mumumanyi, Governor wa Bank of Uganda yavudde n'ategeeza ku lwa Bank of Uganda wakanyiza ekiriwo. Banka wa Governor wa Bank of Uganda agenze maaso n'okuba nti awakanyiza. Awakanyiza bamuyita Ating Ego ye Governor owa banka enkulu y'eggwanga ategeezezza nti etteeka lino ligenda kuba lya bulabe era ebyenfuna by'eggwanga ligenda kuleka Uganda nga reserves temuli ssente, era n'agamba nti ebitavu bigenda kkalira, era n'agamba nti eggwanga eritalina bitavu teriba sovereign, liba teryetengeredde
toyina reserves toyinza kuba sovereign nga toyina reserves. Era agambye banka enkulu y'eggwanga nga bayita mu governor nti etteeka lino ligenda kutaataaganya balance of payments mu banka y'eggwanga ganti terigenda kukola. Bannaddiini ababuuziddwa ku tteeka lino okuva ku njuyi eziwerako oba okuva mu nzikiriza eziwerako abasinga bagambye terigenda kukola nedda. Ne bwe liba liyisiddwa likolebwemu ennongoosereza, bannaddiini bano bagamba nti wabaddewo ne ssente ezigenda maaso n'okuyisibwa mu bitongole eby'eddiini nga biyambako ate mu kulaakulanya eggwanga. Yes, kakati nno sofa abantu bonna abategeera etteeka lino ekyamazima baligobye, era etteeka lino balisabye paalamenti esobole okubeera nga terirowooza nako yadde okugezaako likolamu ennongoosereza, wabula divaako bukumbu ku ggi okulikwata balyokye bwokya ng'omukyala Miriam Matembe bwe yavuddeyo ate n'ategeeza eggwanga Uganda nti etteeka lino teryetaaga nakukolamu nnongoosereza n'akamu, lyetaaga kuteeka mu kasero, lyetaaga kubeera nga balyokya bwokya ne lisaana ne liggwawo ne tutaddamu yadde okubeera nga ate tulowooza ku kiteeka oba ku tteeka nga lino. Nzize nga nkulaga ebintu bingi nnyo ebiri mu tteeka lino ezitali nsimbi zokka n'eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda, okuvaayo n'oyogera ku luguudo lw'e Makindi, ku luguudo lw'e Salaama, ku luguudo lw'e Nateete, mukwano gwange nti lwaki terukolebwa, gavumenti sente ze tubawanga omusolo ziragawa, ekyo nakyo nga bayimiridde ku tteeka lino kisobola okubeera nga kikusibya. Okubeera ng'ovaayo n'owagira Man U n'Arsenal n'okyacyanca n'odigida ne weeyagala n'oyambala nnyo emijoozi gya Arsenal oba egya Man U nga toyambadde gwa Villa oba gwa KCC oba gwa Vipers, kigenda kubeera nga kikusibya abasajja bano nga basinziira ku tteeka lino, kubanga oba agenti wa foreigner ate Arsenal ne Man U za Uganda si za Uganda. Kale nno bino byonna nga tukyali mu kusaaga, tukyali mu kubeera nga tuliisa ebijanjalo empiso, etteeka lituukira ddala ku ground n'omuntu w'owansi ne limuteeka ku mudumo gw'emmundu. Ku ebyo byonna byenzize nga nkulaga era byenzize nga nkugamba mu tteeka lino ne baprofesa bakakensa batandise okubeera nga bavaayo ng'etteeka lino ekyamazima balikuba. Olaba ne bannaddiini bakitaffe mu Katonda, abamu babayita bakitaffe mu nkwe, baavuddeyo ne beegatta ku bannayuganda ku mulundi guno, kubanga nabo babadde bafuna akantu, babadde bafuna akawogo okuva ebweru. Kyova olabanga amagandula bagasibye, amakanzu bagasibyeko emisipi, bagamba nedda lino etteeka teriyita. Kyokka ye Kyagulanyi ali wali bali abasekerera agamba oba baliise oba tebaliisa, baliise oba balireka balireke, ye kyonna ekijja nakugambye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kimukolera. Bwe bataliisa NUP egenda kusigala efuna ssente okuva ebweru w'eggwanga. Bwe baliisa n'eggwanga erya Uganda nga gavumenti ya NRM tegenda kuddamu kufuna musimbi kuva bweru wa ggwanga, ate nga kyekimu ku ebyo Kyagulanyi ye byayagala. Kati ye tuwe etteeka limukolera, oba liyita oba teriyita, ye tafaayo abasajja banoonya we bakwatira NUP naye akakunizo akatego ate nabo kabatwaliramu. Kakati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo aze nga atugamba nti mu ggwanga Uganda tewali ali seefu paka nga ffenna tuli seefu. Oba oli mukadde oba oli muto oba oli muvubuka, ffenna tugwa mu kitimba kyekimu kyakubonaabonebwa, kyakubonaabona, kyakufeesinga bukyamu obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni, obubi obuli mu gavumenti y'omusajja amazeeko emyaka 40 n'obutali bwenkanya obugenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, nga institutions tezikyakola, nga RDC asobola okujja n'atwala ekintu kyo yadde nga kikyo amateeka ne gatakuyamba, minisita n'ajja n'akucunya yadde nga ekintu kikyo amateeka ne gatakuyamba. Kakati nno njagala osookolawo obubaka buno obuli ku musajja mukulu akaabidde emyaka egigenda 20 nga minisita amugoba ku ttaka lye. Minisita agamba ettaka nditwala, kyokka nga ate ettaka obujulizi bwonna bulaga nti lya musajja mukulu, ne minisita agamba kegwake ketonye nga nkyali minisita, nga nkyalina ssente, nga nkyalina amaanyi agobwa minisita, sigenda kubeera nga nkulekera ttaka lino gw'omwavulu nkupe tolina kyolikozesa, ngenda kubeera nga nditwala oba oyagala oba toyagala. Njagala obirabe bwe tubivaamu ate tugende mu masasi aganyose nga ne Munnayuganda afudde bukalaga. Ekyamazima kya nnaku kitiisa, ate nga bino bye tuzze nga twogerako Munnayuganda okufa mu nfa bweti bitiisa. Ettaka erikayanirwa lisangibwa ku kyalo Kinyarwattu mu ggombolola y'Ekiguma mu disitulikiti y'e Kiyandongo nga liriko obugazi bwa yiika 10. Okusinziira ku ndagaano gye tulabyeko, Edward Balekagira
omutuuze ku kyalo Jeja mu ggombolola y'Ekigumba. Ekibanja kino yakigulanga ennaku z'omwezi 10 ogwokubiri mu mwaka gwa 1996 okuva kwe yali nnyini kyo John Bitagasa. Nali sirimanyi kubanga nze nali sibeera eno naye waliwo omukwano gwange omwami George Bugumirwa yajja n'aŋŋamba waliwo ettaka lye batunda ate ku bbeeyi nnungi. Ne tugenda ne bakkiriziganya ne nannyini ttaka sente ze yamugamba n'ebintu bye yamugamba n'abisasula. Okuva olwo yatandika okukozesa ekibanja ky'okutuusa mu mwaka gwa 2007. Samuel Okeris Teko, minisita omubeezi ow'ensonga z'Ekkalamojje bwe yamusaba akimuguze. Ettaka lino nali ndiguze nga njagala kulikolerako farming kubanga eri we tuli bangi just in a small area. Ne tumumanya neera ne tubeera naye tewali bizibu byonna okutuusa minisita bwe yajja n'asaba ettaka. Minisita ono okutuuka okusaba Balikagire okumuguza ekibanja kye yali alina ekibanja kye yali asoose okugula ng'ayagala kukikyusa afune ekyapa. Mu kiseera ekyo Balikagire yali akulira akakiiko k'eggombolola ak'eby'ettaka akayitibwa Area Land Committee. Yajja mu ofiisi yange n'andeetera foomu ng'agamba alina ettaka lyayagala okusaba ekinyaala. Ne tugiza foomu n'ateekako yiika 10. Ne tuteekawo notisi okutegeeza abaliraanwa nti olunaku gundi waliwo ekigenda okubeera ku ttaka lya gundi. Nga batuusizza ekiseera eky'okwerula empenda, minisita Kwolo teyaliwo wabula yalina omusigire. Nga bamazeeko ettaka lya minisita, Balikagire yabategeeza nti ettaka eriddako lirye. Kati bwe twagenda mu maaso ne tutuuka nze wentandikira. Ne mbagamba ettaka lya minisita likola ki? Likoma wano. Ne bamukubira essimu nti ettaka obadde olowooza ligenda paka eri naye likoma wano. Minisita n'agamba nannyini ettaka eri asobola okulitunda. Bagamba naye waali wano Edward. Ne bampa essimu ne twogera naye. Balikagire agamba nti minisita Lokeris yamusaba basisinkane e Kampala basobole okuteeseganya. Naye kye yakola kubanga yali akkiriza okutunda ekibanja kye. Mu nteeseganya bakkaanya buli yiika egula $5,000 era nga minisita yali bwakusasula obukadde 5 mu yiika 10 olw'okuba baali bakkaanyizza. Balikagire yakkiriza minisita okugira ng'ekifo akikozesa nga bw'alinda ssente. Kati ebiseera ebyo yiika wano yali egula $35 ku 3. Naye lwakuba nze nali nfunye minisita ne mugamba $5,000 n'agamba kati tekirina buzibu. Okuva olwo yatandika okuleebuukana n'ogw'ensimbi ne yeewuuba e Kampala enfunda eziwera nga ddangalonsa. Ono yalina abaana abasomera ng'ebisale by'essomero bibalidde ku nsimbi ezo kyokka ne zifuukaganyana era abaana ne bawanduka mu masomero. Nalina omuwala ng'ali mu second year ku university we n'avaayo, n'omulala yali mu senior 6 we naye n'avaayo, n'abalala kati nina abaana 4. They never went beyond senior 6 because of the minister. Emyaka gigenda kukwera 20 nga Balikagire yeenyola ne minisita olwa ssente kyokka ng'ettaka yalitwala dda. Yeewuubye mu woofiisi ez'enjawulo ng'asaba okuyambibwa kyokka ng'akongolayo byoya byanswa. Entambudde nagendako wa Nabbanja enfunda ziwerako 4. Si gwe gusoose okujja mu ofiisi abadde ajjawo emirundi egiwera nga ensonga eri ku ttaka lya Kayana ne minisita Honorable Okeris. Kati asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okuyingira mu nsonga zino amugambire ku minisita w'amuviire ku ttaka lye kubanga bulijjo bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Ekisooka nze nkimanyi ekifo ekyalina kubanga akimanyi minisita talina kyonna ky'osobola omukola. Ekyokubiri akimanyi ndi mwavu yalina ssente. Kati awo nsaba pulezidenti annyambe minisita ave mu ttaka lyange. Wabula bwe tumutuukiridde ku lukumu lwa ssimu minisita Lokeris ebimwogerwako abyesamudde Naswi ku ngalabi ng'agamba nti Balikagire ye mubbi kubanga ettaka liri era libaddeko ebbanga erisuba mu myaka 2. That man is a liar. He came one time again. He just want to rob. He came, he was defeated. Now again he thinks maybe I am no longer minister, maybe now the member of parliament wants to come and threaten who? Me. What done that thing is long ago. I've been staying in that land for over 20 years. So you want to say that he doesn't have any land there? Nothing. That man is a robber. Mu ofiisi yaffe mulimu ekiwandiiko ky'osanga RDC aliwo yawandiika ng'agamba poliisi egendere yeetegereza ensonga ezo. Ne ku kyalo waliwo meeting ezaaliwo ne Minasi nga kweziri nga bakkiriziganya nga minisita agamba ettaka alitadde kabeerewe ne Balikagire abeerewe. Bwe mubuuzizza mbuulira obugazi bw'ettaka lye anjulizza mutabani we.
So, Honorable, how big is your piece? Huh? How big is your land? You come, there is a son of mine who is responsible. He knows. Let me see if he is around. He talks to you. Okay. Ensonga z'ettaka naddala ezirimu abakungu ba gavumenti zaafuuka baana baliwo nga bangi beeyambisa obuyinza n'ebitiibwa byabwe okulinnyirira abantu ba wansi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osokumbula ki ekibadde omuwala? Wanje? Tasobola kwogera, ono yabadde n'ono omukyala afidde mu mmotoka. Tasobola kwogera. Abatuuze b'e Masajja baguddemu entiisa enkya ya leero abantu basatu abadde batambulira emmotoka ekika kya Duweti etategeerekese ennamba bwe egudde mu mwala ogumanyiddwa ng'ogw'amayanja. Omu ku bo n'afiirawo mbulaga, amazzi bwe gamututte ate abalala babiri ne batasibwa badduukirize. Osokumbula ki ekibadde omuwala? Osokumbula ki ekibaddewo? Wanje? Tasobola kwogera, ono yabadde n'ono omukyala afidde mu mmotoka. Tasobola kwogera. Yawunze. Ne babaddemu basatu, banuddeko babiri. Twogeddeko n'abatuuze mu kitundu kino ebategeeza nti buli nkuba lw'etonnya wabaawo obubenje obutali bumu ku mwala guno. Okola omwala tebaguleka gwo guli gususse nnyo. Abaana baffe abasoma bamukweraliikirira naffe abakolerayo ogenda okukola osanga amazzi gasaze bulijjo kubatwala n'abantu nabo basirwa emmotoka nga satu n'abantu abatali bamu bulijjo kubatwala naye twekubira omulanga gavumenti etuyambe okusala ogenda ekirugu tebasobola kubanga bwe guba gujjudde abaana ayitawo yonna wajiba wajjudde olwoba omukyalo balumwa lubuto olina kubeerawo paka atalukkalakata paka amazzi we ganaagenda oba oli mulwadde muki tosobola kusala. Abantu abali waggulu eyo bajje bagulabemuko addala abakwatibwako ku kitundu kino bajje bagukole kuba gusenya abantu bangi. Gana amazzi mabi nnyo, gana amazzi gakata abantu abasukka tebasukka lwati omusajja wa boda wano bamutaasa naye nafiiramu. Poliisi etuuse wabadde enjega eno wabula nga mpako kyesobola kukola olw'amazzi agabadde gakyali amangi. Abakulembeze okuli ssentebe w'Amasajja Kibirabbi Samuel Wandaga boogedde ku mbeera eno. Tukubye omulanga ku mwalo gwe emirundi mingi nnyo tufunye okudduukirira. Walagusa abantu ab'enjawulo ababooda, abaana b'amasomero, abantu batambuza ebigere. Tetwekwira endululu wamu n'empandikibwa wala buli wamu okujja okudduukira ku mwalo ogwo naye tetufunanga buyambi. Mbeera y'emu abavuzi b'ebidduka ku luguudo lw'e Masaka basobedde olw'akalipagano k'ebidduka akakedde ng'emmotoka eziwerako zirabiddwako nga zisise nakyo ekyongedde akalipagano. Badereva etwogeddeko nabo batutegeezezza bwe bati. Owokumakya avudde ku baana abava ebudde awo ku ssomero ly'e Buddo nga essomero liwummuzza abaana ejjamu kwavudde ensuubira ekyo. Ekigi nasimbudde essaawa emu ntuuse essaawa 4 ssaawa 3 okuva Empigi pala Kampala. Twamumanyira bagyali obatali era tulina okutambula. Amafuta g'okozesezza amafuta go gaba mangi gaalinnye bagongezza 5 leka buli omu byasanga byatunda. Jaamu okuyingira atuyingiridde enkuba etonnye kati jaamu nga gwendaba ku Masaka Road. Masaka Road ndowooza kyafuuka kyawuliwo nti jaamu akwata naye lwakuba leero kisusse nti n'oluguudo lw'enate terugaanye okuggwa ebinnya bingi entambula y'emmotoka ebeera ntono
kikwegamba kireeta waawo akalipagano k'ebidduka jamu twaliza awamu wadde n'akakuba katonye naye abaana baffe bava ku masomero era tukubiriza baddereevu ne bakondakita baffe abo baana bato mubavuge n'obwegendereza tukimanyi nti emmoroka mu budde bw'enkuba tezisiba. Lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 27 omwezi Apuli 2026 eddakiika mbale ezaakayita ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Kino kye kibuga Jinja era keetaluka amannyuka. Wabula ku luguudo Spire Road embeera y'akasattiro era we tutuukirawo poliisi ng'etandise okusumulula amasasi n'omukka ogubalagala okusobola okutaasa abakyala babiri abagambibwa okubeera abazigu b'emmundu. Mu bigambo ebiyitiŋŋana nga tukitegeerera nti abataasiddwa bazze balimisa Seeka Shafiki Songolo okuva mu banka emu Jinja okutuuka ku muzikiti guno ogwa Spire Road mu kibuga Jinja nga kiteeberezebwa nti yabadde ne ssente wabula ng'aliko abamulondoola mu mmotoka endala ekika ekya Toyota Primo. Ababaddewo babulidde NBS nti Songolo olwesimbye mu mmotoka ku muzikiti emmotoka Primo eyabadde emugoberera neefubutukamu abakyala babiri ababadde beebisse mu ngeri ey'okubuzaabuza ne bagenda ku mmotoka ye ne batandika okuggula enzigi. Abakyala bazze babiri n'omusajja omu abagala kuba mmotoka ku Spire nga ku muzikiti ya Seeka Songolo. Bamakanika abakolera okuliraana ekifo kino beekengedde abakyala bano kwe kubaŋŋanga. Bamakanika balumiriza nti oluvannyuma lw'okukwata abakyala bano emmotoka ekika kya Primo gye babaddemu egambibwa okubeeramu emmundu evugiddwa kapaalo n'ebulawo okutemya n'okuzibula. Poliisi ebadde mu kifo era yeetaasizza abakyala bano ku bantu ababadde abakambwe ng'amasasi n'omukka ogubalagala bye biramudde embeera etaasizza abateeberezebwa okuba abazigu. Abatuuze ab'enjawulo boogedde ku bibaddewo. Songolo apakinze emmotoka wale baidanga Songolo agiire bagobera Songolo kuva mu banka gy'abaire bagobera Songolo eri abalumwike n'emmotoka entono Primo ndowooza nno mubaire n'emundu lwaba mugobeye kuva ku banka ye yaidde yapakinga bupakingawo yavaamu kati okumanya kwakulunga abantu babalaba ne bagamba Seeka Songolo emudde munonya kumbe nga bali kwagala kutwaga mu ssente. Ssentebe w'ekyalo Spire Road Kalema Emmanuel n'abatuuze basabye poliisi okunoonya ababbi abalala abaddukidde mu Primo ebaddemu emmundu. Abayibya abandi bakubye babayire n'emmundu babayire mu mmotoka ey'ekika kya Primo abo basobole okubemulula baalumu. We tuviiridde mu kifo kino ng'abantu ab'enjawulo bakulisa Seeka Songolo obulombaganyi bwa Semattuse. We tujjidde ku mpewo nga poliisi tannavaayo na kwogera kutongole ku nsonga eno wadde okumanya ebikwata ku bagambibwa okuba ababbi. Seeka Songolo agenda ali enkoko ye